Okay, we are live and direct. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Yona Josinziro kubango tuwachinga nkuwaniriza ate nate ku mikutu gyaffe. Tuli live ku Facebook, tuli live ku YouTube ne ku TikTok. Josinziro kubango tuwachinga nyongera okusaba bambi tambuza video eno. Amawulire agandeese olunaku olwaleero. Njagala buli muntu alaba video eno taginga omuntu awangalire Mubende. Abantu be Mubende mwenna nabo bonna abayita ku luguudo olusalamu ku Mubende mpaka olugende Kakumiro oluguudo olugende Fort Portal mwenna no video bakwatako. Ekiri Mubende as I talk right now olunaku olw'ejo wabaddewo olutalo wakati wa chairman wa district ye Mubende omukulu amanyikibwa nga Ntambi ng'alwanagana n'abagoba ba taxi. Waliwo police eyaze mu Mubende municipality. Abantu bonna ababadde balinyira taxi ku makubo tebakkirizibwa. Engeri gye bakola paaka yaabwe ne bazimba n'akatale, abamu bonna abali mu katale bakwatibwa ne batwalibwa mu katale. Now baleetawo police, tewali taxi ekkirizibwa kutikkira ku highway. Ne baleetawo ne police endala, tewali taxi ekkirizibwa kuddamu kubanga etikkulira ku highway. Engeri just starting ku ground ya Mubende. I'm going to be joined by my brother Stuart Media, one of the media personalities mu Mubende district. Again okubanga atunyonyola more about this story ne sageno. Tumanye olutalo lwa chairman lwavuddewa because chairman yalwanye n'atuuka n'okuyulika essaati. Joined by my brother Stuart Media Nsanso okulaba ogambo tya mwana mama buuza kubatulaba. Abatulaba ku mukutu gwa Simple DJ Simple. Amanya ne Dobozi Stuart Media mu kibuga kye Mubende okusinziira ekiri mu kibuga Mubende kyetaaga kukyerabirako. Okay. Kyo kyetaaga kukyerabirako. Stuart katono nnyo katono agenda maaso. Olunaku lw'ejjo akatambi kano kengendo zanyira abantu kalabise ku social media nga agambibwa okuba chairman wa Mubende district omukulu Ntambi ng'alwanagana n'abantu. Abantu basinga beebuuza kiki ekyatanudde chairman okubanga alwanagana n'abantu baneno. Kye twagala otumenyeremenyere. Kiki ekyatuusizza abantu abo kweyo point? Enaku ntono nnyo emabega. Waliwo police eriwo mu kibuga kye Mubende nga tosobola kutikulira mu town wakati nga togenze mu paaka oba nga tosobola kufuna musaabaze mu kkubo nga tomuje mu paaka. Obuzibu bwava ku ba chairman ba taxi ne ku chairman wa chairman LC5 Mwami Frank Ntambi. Okusinziira video ejo walabye onaku lw'eggulo Ntambi yazze ng'ayita mu town waliwo omwami eyatikulidde mu kkubo. Ofuna bulungi? Essebo. Waliwo omwami yatikulidde mu kkubo. Ba chairman ba taxi ne basooka ne bamusalako nga alina okusasula. Jjukira bagamba nti bo balina okubanga bafunira abasaabaze balina bajja mu paaka mwennyini. Bw'oba oli ku highway tosobola kutikulirawo muntu era tosobola teeka muntu yenna. Ate yamugiddemu eri wansi. Omanyi wali ku stage awali stage ye Kasambya. We yamugiddemu kaawo. Kati olutalo we lwatandikidde mpaka chairman kwe kutuuka naye nga atalina kyataasiza. N'essaati ndowooza wagirabye bagiyuzizza. Tebyabadde birungi. Police gye baleese taxi webanga eri kuva Kampala ng'egenda Fort Portal oba ng'egenda Kasambya neereteramu omuntu for example aviiramu Kawadisa teyina mujjiramu Kawadisa erina mutwala mu paaka. Teyina mujjiramu Kawadisa balina okugenda direct mu paaka. Teyina kumujjiramu mu kkubo wonna okutandikira mu Kyenda. Kasito oyisa mu Kyenda oba tolina kukwata ku musaabaze yenna tolina kujja mu muntu yenna mu kkubo. Olina okumuleetera direct mpaka mu paaka. Soko lina mu katono Stuart omuntu watulaba njagala amanye ensonga eno. W'obanga ova Kampala ng'ogenda ng'okoma Kattabalanga taxi erina okuyisawo okoma n'ekutwala mu paaka ate n'olinnya boda n'ekugenda. Ebe ino okuyisaawo katugeze ng'ovudde Kampala oli mu kujja mu kibuga Mubende olina kuviira mu Kattabalanga olina okugenda straight mpaka Mubende mu paaka. Era n'ekirala aba boda enaku zino nabo babongeza ebbeeyi. Tewakyali boda ya 1000
olina okusasula 2,000 tewakyali boda ya 1,000 era bw'olinya boda wa 1,000 owa boda bakuba fine ya mitwalo 3 atugeze nga bakusanze ng'osasula kiki nnyo ekyo ekyaleetedde abantu b'e Mubende okwongeza boda ku 2,000 nga nene e Kampala tukyalinnya eyo 1,000 anze omukulaba kwange oba kale okusinziira nga bwe ndaba omanye emabegaka waliwo ababodaboda bali balina zi stiika nga buli bodaboda erina okubeera ne stiika ng'esasula omusolo buli mwaka naye ndowooza stiika ezo engeri gye zazze nga ziggwawo ate ndowooza kwe kuteekako eyo polisi eyogamba nti basasule 2,200 oba nfuna bulungi nti omusabaze bw'aba talina 2 nga tasobola kulinnya boda nga tomutwala kati bali bo mbu waliwo bye nawuliddeko nti ne meya naye Sekizibwe awonfuna mbu meya naye alabika ebintu ebino abinamu omukono kyoba olaba kati enaku lweggulaawo olabidde akatambi ako Frank Ntambya wange ali mu kulwana ne bachairman ba taxi bagamba nti ne meya akinamu omukono ate jjukira kati enaku zino chairman LC5 yatakwatagana naki takwatagana ne meya so embiranye bona ba NRM naye kati buno obudde tebakyazigatta kati ye chairman agamba nti meya ali ku side yaki yaba taxi awagira kiri eri ekyobutajjamu bantu mu kkubo kati kambuuzemu katono nnyo omuntu oyabadde emabega w'eno polisi yabadde meya wa Mubende municipality omukulu Sekizibu kati yo Sekizibu agamba meya abinamu omukono kuba waliwo obubaati obuli mu paaka mwennyini nga buliko bawandiikako Mubende municipality buli taxi ekalina kati bwe bakukwatira eri ne bakutuusa eno bakugamba Mubende municipality musimade kiri mu mateeka naye nga chairman C5 yagamba tekiri mu mateeka era yavudde n'agamba nti omuntu yenna gwe baddamu okukwata atugeze nga bazeemu okukwatira mu kkubo ng'otikulidde muntu mu kkubo ne bakukwata ne bakutwala ku polisi genda omuwaabire oba okubeera chairman C5 wayataddeko ennamba n'agamba nti abo beenonyeza gyabwe atulaba gwe wenna atandiyagadde kutomera njagala kubanga nkutemera ebigambo muganda waffe Stuart Media byatugambye Stuart Media gwolabaawo y'omu ku bannamawulire abawangalira e Mubende is a media personality alina omukutu gwe ku TikTok gw'amaanyi y'omu ku bantu abatutuusaako amawulire agali mu district y'e Mubende kigambibwa mbu municipality y'e Mubende yaleese amateeka kubagoba ba taxi n'ababoda tewali muntu avuga taxi akirizibwa kutikkira muntu mu kkubo buli muntu ayagala otikka omuntu olina kgenda mu paaka etteeka eddala tewali muntu akirizibwa kutikkula muntu nga tamutikkulidde mu paaka nti w'obanga ova Kampala ng'oviiramu ziti 9 ogambye 9 9 olina mu 9 bakujjamu ku 9 bakujjamu okutandikira ne 9 okuva mu 9 okutandikira 9 mpaka eri bakujjamu naye okutandikira 9 ng'ojja mu kibuga Mubende tebakujjamu w'obanga ova Kampala ng'ogenda Kattabala nga kiba kitegeeza taxi erina kuvuga mpaka mu paaka otuuka mu paaka olyoka ofune ate entambula ekuza that means oba olina kulinnya boda so mu bufunze bayagadde creating akasente nonso ate ne boda jukira nga ne boda nga bagirinyisa kasente naye like to be honest gwatulaba video ino njagala obeere honest mu ndowoozayo gwolaba Stuart gwolaba kino ekintu kigattako oba kino ekintu kimenya bannayuganda azize kino ekintu tekigattako era sobola kugamba nti kino ekintu kigattako kwati nganze sirina ntambula buno obudde siraba kufuna entambula yonna era munsabire ndowooza nfuneyo entambula kuba kati ekiri mu kibuga Mubende kyo kiralamu bwe katugeze nga waliwo eggulire lyengenda okukwata mu tawuni bankubidde akasimu nga kiri kwayiwe buno obudde mbanyi okuteekamu 2,000 ate bulijjo mbadde nninnyirawo nusu 10 so sobola kugamba nti kino ekintu ze nganze kinkoseza nnyo era n'abannamubende abasinga kibakoseza nnyo bannamubende olowooza bayinza kukola ki okweggyako embeera eno because I think policies zikolebwa always
naye abantu bennyini nnyo batera okukyusa poliisi ezo bannamubende gwolowooza oyinza bbawa amagezi ki okugjawo embeera eno because ye entambi nga chairperson yakoze kye yakoze era amawulire gano gagoyinza violence ensonga lwaki nkunoonyeza because omuntu talaba nsonga lwaki abaava e Kampala ng'akoma Kattabalanga ate omuleeta mpaka mu paaka. It doesn't make any sense. Waliwo district yonna gy'omanyi ekola ekintu ekyo. Kati kale ateriyo kubanza katono nnyo kangereze ku mmwe ab'e Kampala. For example ng'ova Kampala ng'ojja Kisaasi waffe. Emubende baataddewo amateeka ndi taxi weekujjanga e Kampala ng'ojja Kisaasi erina kuleeta mpaka ku Kisaasi Mbitala weekujjiramu toyina kuviiramu ku Bahai toyina viiramu Bukoto nti wobanga obeera Bukoto ng'olinnya eziva eri oba olina kubanga ojja Kisaasi ate oveemu Ekisaasi ofune booda ate ekuzze Bukoto like seriously bantu mwena mwe ate mutumanyidde nnyo bannaaye what media olowooza abannamubende bayinza kukola ki okwejjako embeera eno because eno embeera yakunyigiriza muntu wa wansi. Buno obudde sisobola kugamba nti bannamubende bayinza okukola kino babakole kiri buno obudde tusobola munamubende atulaba kyesobola omugamba bino ebintu tujja bigumira kuba kati tosobola kugamba nti kino ekintu tugenda kikola tutya ate nga olaba meya ye mwennyini w'ekibuga ng'akirimu okitegeera. Esijja kugamba nti munamubende alina okuvaayo neerwanirira kati buno obudde buli omu alina okwefaako nze nga bwendaba alina okwefaako kuba kati chairman yagamba ebintu biveewo n'emeya yavaayo n'ayogerako ku radio ezezimu ng'agamba ebintu bivuddeko ate y'omu bagamba nti obubaati bubwe so sobola kugamba nti buno obudde embeera egenda kufawo buno obudde ekyaliwo. Kati nkambuuze mu Justin ng'omusiru bano bammeeya baba bakola policies ezigenda okola mu kibuga Mubende tebasooka consultinga chairperson because mu hierarchy kyemmanyi mu hierarchy oyo chairperson aba asinga mmeeya wa municipality amaanyi kuba chairperson atwala district yonna ate mmeeya atwala Mubende municipality also era abasinga bwekyo bwekiba naye okusinza nze nga bwe nalabye n'ekyabaddewo olunaku lw'eggulu kiraga nti ku ground oba kirimu bakyamane ba paaka ba taxi bali ku side ya mmeeya kuba abo bakiwagira anti bo bafunamu bakyamani naye nga si bali abavuzi bo bakyamani baba bakifunamu so bakyamani bali ku side ya mmeeya ate n'emmeeya ali ku side y'abakyamani y'abataxi ate kati fe abatalinya taxi nga tumanyi otayize emmoloka ku makubo awo naffe tebatukkiriza anti waliwo enkugambidde nti awo tulina okubigumira awo tebakukkiriza tolina kutayiza ku kkubo bakusanga nga bakwambusa. Kale waliwo ate amawulire amalala ge twawulira ag'okuba nga bamenya abantu e Mubende bamenya bizinesi Mubende trade order teringa mu bitundu ebirala trade order bateekamu enaku z'omwe bategeka abantu bagamba nti kale babalalika ne babawa ebbanga lyayita abantu ba wansi bano abatiitiira ebintu byabo baali babimenya bamufuna mpula abwe atugezera bachapati abembaawo bisitayiro ebyo abantu abasinga ebintu byabo baali babimenya dda naye Mubende tebanaba kutandika kumenya nga trade order tebanaba batandika kumenya yo nga yo okujjako waliwo ebizimbe ebimu bye bamakinga babimakinga bo aba trade order bye bamakinga bananyini bakomawo ne basangulako langi ezo ekitegeeza tebanaba kumenya bantu jasa abantu bemenya bokka nga bamaze oteekako mu maaka yanda okusinziira engeri gye baali bamakinga abasinga bayemenyera kubanga jjukira trade order bwe bajja bamenya buli kimu ate bwe kye bamenya bakitwala baali babasuubiza nti ebintu bwe byabwe katugeze babimenye bagenda kubitwala wali ku office za council wolina okubijja kati abasinga abantu batya ne bagamba waayi mu kifo ky'ogamba batumenya ate ebintu byaffe babitwala eri tugere tubijjeyo eri katwemenyere wakwanti waliwo awamu bamakingawo ne olunaku lw'eggulo waliwo ekifaananyi ekyayitingiddeawo ku mutimbagano nga kiyitingana waliwo akavidiyo akabadde katambula awe
ng'oli bali bamumakinga dda n'afuna amawulire n'agasibako ku maaka eyo ku X ofuna bulungi olunaku lw'eggulo yageze n'agajjako amawulire ezabadde ssaawa nga 7 ku 6 ogw'ekiro n'aleeta abasizi ba langi akayuma ne bakasiiga gamba Mubende buno obudde oba tolinamu ssente Mubende ndowooza beekulemi kuba kiro ndowooza ye ataddemu ku ssente waliwo ekizimbe ekiri ku highway wali bu container awo olunaku lwe baayisa trade order nategezebwako nti ekizimbe ekyo kya munnamagye ye yateekawo amagye nga takkiriza muntu yenna kukwata ku kizimbe ekyo newankubadde nga ku maapu ya Mubende municipality ekiraga nti obuntu obwo tebulina kubeerawo bo baabugyewo oba baabuvaako olw'okuba bwa munnamagye. Ekizimbe ekyo kyogerako kiri ku highway opposite ne Kisembo's house. Ekizimbe ekyo bakimakinga kituufu obukonteina buliwo bali bamakingawo naye olunaku lwe bamakingawo nannyini kyo yawendula yaleetawo amagye amapangise oba ngambe nti abasajja be kwolwo olunaku batandika okukuuma ekizimbe ekyo maka ne bazisiimuulako ekizimbe ekyo bakakimakinga emirundi egiwera ndowooza bakakimakinga emirundi ng'etaano naye ng'amagye nga gasiimuulako ebya X ebyo bye bateekako ekizimbe kyaliko tebanaba kubumenya obwo obugunde obukontayina bukyaliwo. Okay, kale atulaba Josinziro okuba ng'otuwatchinga. Thank you so much for being a part. Please alaba video eno ngenda kusaba okole ebintu bisatu. Ogenda gitambuza, ogenda kufollowinga, ate ngenda kusindika ku mukutu gwa muganda waffe Stewart Media baguyita Stewart omukutu baguyita batya ogwa TikTok omukutu baguyita Stewart Media. Stewart Media gwewe nawe nayagala okumanya amawulire naddala agali mu bendo lya Mubende n'ebitundu awo ebirinaanyewo yakwata Greater Mubende yonna amawulire agatuusa ku time kasitali gwawo wedit aba yalifulumiza dda naye nga bo balinyo muganda wange okukkiriza okujjotangaza bannayuganda ku nsonga eri mu kibuga ky'e Mubende. Nsaba osibule abatulaba mwebale okutuwa obudde zesi ebigambo bijja kuba bitono kubanga buno obudde nange ndimukwamuka ngenda mu tawuni ndabe ekiriyo buno obudde ndowooza tujja kuba tuddamu amanya Stewart Media mu kibuga Mubende nze mbeeramu okubaawo updates ezibeerawo buli lunaku. Kale thank you so much oyo abadde Stewart Media nga tutuusaako endooliito n'ebikonde ebiri mu district y'e Mubende. Chairman wa Mubende district amanyikibwa nga Ntambi yalabiseeko mu bikonde ne abavuzi ba taxi. Abavuzi ba taxi bayisizza etteeka tewali muvuzi wa taxi yenna akkirizibwa kutikkira ku kkubo na kutikkulira ku kkubo. Nkiddamu gwe wenna ajja mu taxi nga ogenda koma Kattabalanga ng'ova Kampala etteeka lyafulumye taxi erina kuyisaawe kutwale mu paaka e Mubende then oveemu e Mubende ng'okutte enguguzo ofune boda obeemu oba 2 oba 3 oba 5 bakuzzeeyo ate Kattabalanga. Ekintu kye ndowooza nti kya bugwenyufu nnyo, kya buwumbatuutu nnyo, kya busiru nnyo, tosobola kusubjectinga bannayuganda mu mbeera gye tulimu ey'obwavu like that. Ekitegeeza nti waliwo abantu abamu because this is business by the way. We bagamba nti Mubende municipality boda bajongeza ya 2,000 nti ne obanga ova wano ng'ogenda wali eri ziba 2,000 ate ne baleeta etteeka ne bagamba nti omuntu yenna talina tikkulira wakati wa 9 ne Mubende balina kuvuga mpaka mu paaka. Kitegeeza otuuka mu paaka ate oba inafuna boda yalina okutwala kimu ku kyendaba nti kigenda kukalubiriza bannayuganda. However much waliwo abajja ofunamu naye ate gojja funamu naye ate nga waliwo bangi nnyo bannayuganda abagenda okukalubizibwa. Kati nno Kyagulanyi azenga ayogera ebigambo abantu abasinga ne balowooza nti byakusaaga nti mujja kiwulira. Eno embeera bannamubende mu abalina ojjejjako bannamubende muli bangi nnyo okusinga abo abantu. Mukeere ku makya mugambe tetugenda kuddamu kubanga tulinya taxi zammwe nga mutuyisa mu mbeera bwetu. Ekyo ekintu kya bujinga nnyo. Kale at least mugambe teri kutikkira ku kkubo. Yes abantu babatikkire mu paaka naye ate mugambe nti abantu babatikkulire mu paaka. Mva Kampala ngenda Kattabalanga ate ngende Mubende mu paaka. Like seriously gwolabanga ekyo kigattako. Ate abantu n'obalabanga beekalamuula banyiivu nnyo basunguwavu. Ndowooza there is something fishy mu bukulembeze bwe Mubende. No wonder bano abakulembeze abayisa amateeka gane Mubende sinaba NUP ba NRM
kwegamba yo NRM tufukidde akayinja mu ngatto. Kino ekisanja Munnayuganda abadde awagira NRM mutandise okulaba ku kibayita protecting the gain. Sekiziivu wa NRM ye yayise etteeka eryo. Just kubonyaabonya muntu wa wansi. Basebo ne banyabo. Kambate.